nkulamusizzaako nate gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at large. Ensonga za Chameleone General Museveni munnange aziyingiddemu. General Museveni aziyingiddemu era asuubiza okuteekamu akasente konna. Alagidde Chameleone atwalibwe mu Amerika. Asobole okubeera ng'afuna obujjanjabi obusingawo. Waliwo omuntu yabadde abuuza nti Chameleone bw'amala omwaka mulamba nga tayimba kubanga alabika agenda mu kye bayita music leave. Agenda mu leave. Omwaka mulamba ayinza okuba nga takwata ku microphone. Era ekivulu kibaddeyo ku Lwomukaaga ndowooza oba kibadde mu Arua eyo. Ekyo munnange already bakisazizaamu. Kakati gwe yabadde yeebuuza Chameleone agenda kuba ali akifa muganda wange anti General Museveni agamba bugambi wali nti sali musale kwasaganyiza ensonga. Era akasente munnange kaba kagenda butereevu kubeera nga kavaayo nga bakamuwa butereevu mu bujjanjabi bwonna obwetaagisa. Bebe Cool yamukyaliddeko mu ddwaliro era amawulire ge tufuna nti ne Bobi Wine essaawa yonna ayinza okuddayo okubeera nga amulabako. Bwekito bwe kiri. Era Bebe Cool okusinziira ku bigambo bye yayogedde ne maama oba ne bazadde ba Chameleone ebikola bye baakoze eby'okumugobako abayaayi kitegeeza nti awo ate credit tuddeyo ntugiwa Aba Marcus kubanga kati bano bamaze okubeera nga bakitegeera kuba omwana omanyi gamba omuntu bw'akugambako oyinza okwewugulaza naye muganda wange amatugo gabeera maggule. Era bwewe bakabwo oti ogamba omwana yankubye emisomaali bannange bwe mwogerako n'abantu nga babagamba nti naye omwana nga timunaba kubeera nga muwoza biki omwana ababuulidde kuba wali mulamu nakufa. Kuli kufa nakuwona muganda wange kati muve mu ebyo eby'omuzannyo ebyokuwoza tukuzaalukuse kakati ffe ng'abamu bwe bagamba. Of course abasaasobodde kubeera nga bategeera ebintu omwana byabadde ayogera eby'oluzungu naye bakakasizza bo bennyini babajjo ba Abitex embaawo zaabwe era zeezo n'abamu be tusuubira okuba nti oba oli awo baali badde bategeera omwana bye yategeezezza ne bava ne bakulitisayizinga ne tutegeera nti oluzungu lwabadde lungi. Bonna ekikulu babadde boogera nti ekikulu oluzungu lwabadde lungi naye bawoza embeera eyo mu kifirika mbwa nti ffe wano mu Afurika nyazaalawo bwagwa ku kabenje ebyobuko biba bikyaliwo nga gwaliwo okumutwala mu ddwaliro ojja musitula omutwale. Ebyobuko mubiraba luvannyuma naye mu mbeera erinomo ebyobuko biba weebiri. Era wano tukimanyi nti nno mu Buganda tosembera nazaalawo ajja kusiiga obuko naye ate nyazaalawo wabeera omunyankole mujja kwesanga nga mwewa ne haga. Kakati munnange family ya Jose Chameleone egobye mikwano gye ababadde munnange baagumba ku ddwaliro jjajjanjabirwa ne babalagira obutaddamu munnange kulinnya mu kasenge gye bamujjanjabira. Bano era be baakozinga commotion ku nsonga ya Sahal ne Bobi Wine bwe batyo nga bagumbyawo bo weewonye Aba Marcus yatutegeeza nti bano muganda wange tebalina kye bayinza kugamba ku Chameleone yadde n'ekimu kuba zino mbwazi zonna zisinza musinzi kati teriyinza mugato kwata ku ccupa teriyinza mugato kwata ku substance teri era nga bagamba nti eri muganda wange guba munwe ku munwe. Bebe Cool naye mbu yagambye mbu yali nga agirira ebintu ebyo abasawo ne bamugamba nti bireke era kati yasigala kulya bintu bimu bitonotono bwe bityo. Era Bebe Cool n'amugamba nti naye wali badde weegendereza obulamu bwo wali badde ofaayo nnyo ku bulamu bwo. Kitegeeza nti ebyo byonna reflection eri mu bigambo bya Aba Marcus. Aba Marcus kubanga ebikolwa byonna ebigoberedde bye yayogedde oba bye yayogera byonna biraga nti bituufu. Abayaaye muveewo mugende mudda mu ggaali zammwe mbwe eggaali muddeeyo katanga ewala yonna gye mubeera eyo oli mumuleke. Omanyi nti abayaaye basobola okutta munnaabwe. Waliwo munnaffe omu gwe batta baamutta bwe batyo bamutwala mu rehabu
bamutwala mu rehab kati ne bamuziza ewaka nga bamujjanjabira waka abaye ne bamwetayira kati yabuuka ekikomera n'addayo mu bayaayi mu kifo ky'okumukwata bamukomyewo eno bamupakira bupakizi enjaga ne bamuwa ebitamiiza byonna bagenda okumuzza bo bennyini nga beeraliikiridde olwo bajja bazunga bamusitudde nga tategeera bamuteeka mu buliri ate yazuukuka teyazuukuka kyokka ate kyasinga okunsesa mbuolwo bajja basalako bagamba mwassa omwana kwegamba mu mbeera efaanaganako bwetyo kati abantu abo nabo beetaaga okubeera nga beegenderezebwa. Omulanga wano ku Uganda at large nti waliwo abantu kuba kati tusigaze ennaku ntono okuyingira Christmas, New Year, ebyo biri awo kugamba sizoni eno ey'ennaku enkulu y'eggandaalo. Waliwo bannaffe betutera okubeera ng'olumu tukungaanyizayo kasente ne tubawaawaayo ku bintu ogulagula y'enkoko n'ogula omuceeri n'ogula ennyama n'obawa ku Christmas n'obawa then nawali nga mugenda mu New Year nawo n'okola ki n'obawaawaayo nembawaawaayo byembawaayo. Waliwo omukyala eri emukono yoyo abeera mulalu kitundu ky'omwaka ekitundu ekyala abeera mulamu kati saawa eno mulamu era Christmas agirya, New Year nayo agirya naye aba atandise okusiimukamu katono naye aba ategeera. Kakati awo ennaku ezisigadde emyezi egisigadde aba mulalu oyo naye munnanga alina famire ekyennaku ku bantu bano nti simanyi lwaki ate era n'abo oba babeera n'abazzukulu nga baba basuulira awo ng'oli azaala amuteekera awo kyokka ate tebabawa buyambi nabo kiri awo ate bakulu bakadde famire weeziri ziwera nga 6 weeziri era buli mwaka tubadde nga tubasonderayo kasente abasobodde mubasondereyoko munkwatizeeko naye nga weebali kubanga nze engeri y'entambula ennyo nzuulazuula nnyo abantu bangi nnyo. Kaakati munnange tuddeyoko bya Chameleone okuva Chameleone lwe yaweebwa ekitanda mu ddwaliro erya Nakasero Hospital ku Lwokuna olwa wiiki ewedde. Mikwano gye naddala abali mu kibiina ekya Lion Island babadde basiiba ku ddwaliro abafamire kye baalabye nga munnange kikaluubiriza omuntu waabwe kwe kubagobawo, kikaluubiriza omuntu waabwe olubo badde abo ne boogera bino ne boogera biri. Tuvule olabanga Bobi Wine bw'agendayo n'esaha nti baagaana kati oluvannyuma ate babayita nte kale mujje mu mulabe ndowooza nga bamaze okulaba ate kigenda kugamba kitegeeza nti bali bawuuluulu be baleeta obuzibu obwo. Maneja wa Chameleone Robert Nkuuke amanyiddwa nga Mutima yakakasizza okugobwa kw'abamu ku mikwano gya Chameleone wabula n'agamba nti ye tali mu abo abaagobeddwa. Amawulire agasoose munnange okusaasaana galaze nga buli omu bwe yagobeddwa mu ddwaliro okuli ne Mutima wabula kino yakisambazze n'agamba nti baagobye bayaaye bali bamuti ku muti musokoto ku musokoto. Ensonda mu famire zaategeezezza nti abaagobeddwa baabadde mbu tebakkiriza mulwadde kuwummula so nga abalala mbu batuuka n'okukuba oluseke oba kino ky'oyinza okuyita okuleebeeta abagenyi abajja okulambula omulwadde nti gweogendayo okulaba omulwadde osangayo bakimeeni bali awo nti mwana soko ntemere mwana abo babagobye. Kyovula olabanga ebintu si byangu n'akamu naye omusawo gy'ali mu abalina ebirwadde omusawo gy'ali qualified doctor ate ali talented wabula njagala okubuulira nti omulanga abantu baguwulidde era nti mu mwezi guno gwa Desemba abantu bangi basazeeko omusawo ono era
eddagala alibawadde. Eddagala lyakoze eki? Alibawadde. Ekyo kizaamu amaanyi. Twejjanjabe kubanga abantu abali talented batono munnange, batono tetwagala kubeera mu mbeera kati nga bola Chameleone gyalimu n'abalwadde abalala. Twejjanjabe. Omusawo gyali gwe jangu wano ku Uganda Atalagi ongambe kunaba zaffe muzimanyi emisembe ya 15 endala 73 gwe ngambe ssebo mbadde nsaba ku nnamba tewotampita ssebo gamba gwe Uganda Atalagi mpa ku nnamba ya musawo kankugamba ye ssebo ennyabo kanjikuwa kanjikuwa sirinaawo yadde okwesikamu yadde n'akamu era ekyo abaginsabye banjulira. Kakati munnange General Museveni olwo ayingirawo. General Museveni ayingirawo. Akasente we kali. Kakati Museveni awadde Chameleone omusawo we. Yegatte ku ttiimu ey'abasawo abakola obutaweera okulaba nga awona bulungi. Okusinziira munnange ku nsonda omusawo ono yaweereddwa eddimu ery'okuwonya Chameleone. Olina okumuwonya. Sawo gye bali abakugu gye bali bannange gye bali nga bali talented njagala okubabuulira era nga bwawulira ebyo bya Chameleone gamba kakati oyo mpozi ng'okuleka nga akoze emputtu nga mutabani bwe yatugamba nadda ate mu kukozesa ebisubstance bye ate eri ng'ali ku medication. Ekyo munnange kiba contrary ku advice y'omusawo. Kakati General Museveni yalagidde omusawo oyo okukwatagana ne Lieutenant General Proscovia Nalweyiso ayogerezeganye n'abeddwaliro lya Alina Medical Hospital erisangibwa e Minneapolis mu ggwanga erya America okulaba nga Chameleone atwalibwayo ayongere okufuna obujjanjabi obusingako. Eddwaliro lino Chameleone gye yajjanjabirwa omwaka oguwedde era nga wiiki ejja asuubira munnange okusitula agende kubanga kati wano bamutwala wano obanga abadde awulira bubi nti oba oli awo ayinza obutamalako mu nnyonyi kubanga ogenda mu America okuva wano kitwala akabanga kitwalira ddala akabanga okutuukayo. Kale kwegamba omulwadde alina okubanga bwe baba tebamuwadde special jet nga bwolaba bwe bakola kuolanya omugenzi kati yeetaaga okubanga asobola okwetuuza ng'aliko abantu oba babiri abamuwerekeddeko agende. Kati embeera ya Chameleone yeeyongedde munnange okutereera okuva wiiki eno lwe yatandika. Agenze afuna ku maanyi funye kulungubanguba era ensonda zategeezezza nti mu kiseera kino abagenyi abamulambula abategeera bulungi era asobola okunyumya emboozi okwawukanako ne bwe yatwalibwa bamutwalira mu ddwaliro yali kwegamba ng'embeera si nnungi yadde n'akamu era mikwano gye gyeyongedde munnange okumulambula era ssente bazitwalira ddala nga ne tiketi emutwala mu America Juliet Zawedde ye yagimuwadde. Ono abadde ayogerwako jukira full figure naye yakyalidde ku Chameleone naye wanambu n'ayimuka n'atuula ng'amulabyeko essanyu. Yalumba Bad Black oluvannyuma lw'okubuuza nti ate Juliet Zawedde yawola Chameleone ssente, Chameleone zimulimu okuzza biki ebyo munnange n'abyegaana Juliet Zawedde era n'agamba yeetabulanga ku Chameleone amuwa buwi yamukolera kiti ento tetumanyi bino byawo saagala kubiyingiramu ebyo. Naye mu baamulambudde mulimu ne mikwano gye egyavudde ebweru w'eggwanga okugeza Omusudaani Achai Well ono yamuwa emmotoka ekika ekya Toyota V8 oluvannyuma gye yawa mutowe Wizo. Abamakas yeebazizza ono mutabani wa Chameleone nga ayita munnange ku mukutu ogwa TikTok yeebazizza abamuwadde amatu era ne bongerayo obubaka bwe okukwata
obwabadde bukwata ku bulwadde bwa kitaawe yagambye nti munnange kino kyayambye ennyo kitaawe okufuna amangu obuyambi n'agamba nti wadde tannawona ebikoleddwa biwadde essuubi eddene. Brief n'ayogera tajja kwogera bingi nga Bajjo mwana ayogera n'afiira ku bwekakakana ekisiraani ky'omwana agamye nayinza okuyita omwana w'ekisiraani tasobola era awulira amenyeka omutima ng'alaba Bajjo alina abaana batasobola na kulabirira so ng'ate mukazi we Fulufiga already naye era endowooza bazifaanaganya birds of the same feathers. Noddaawo kyoga nti Chameleone ayinza okwagala nnyo Fulufiga okusinga mutabani we ne bwe bateekawo chances 10 nti Chameleone londako kwaba ababiri ajja kulonda mutabani we paka emirundi 10 biginaggwayo ng'alonda mutabani we era mutabani we Mukama Katonda mweyisiriza oba oliawo okusobola okuteeka ekintu kino ku serious level abantu ne bakijja ku mbeera mwe baali bakirabidde kuba nasooka nendaba ku TikTok obubaka ti avudde mu mmotoka nga yeetambuza yekka neyeteeka katanda kyokka ate bw'atuuse eri mu mulwadde muyi bannange mwegendereze nnyo bannange TikTok anti yajja osanga okwo abantu nga boogera buli omu ayogera kwegamba ebintu byetaaga okulabirako mu ange endala oba oliawo kati ate bwe kyatuuse ku luzungu lwa Abba ninkakasira nti TikTok social media e Uganda teri olw'amayanga kati nga Kenya osanga babuloga Kenya muganda wange ng'ayogera mu luzungu era ng'asimbira ddala ensonga nga zeezo naye wana e Uganda olimwa muganda wange naye Chameleone already yamaze dde okubeera ng'afuna green light. General Museveni yamaze dde okubeera ng'amuteeramu akasente agenda mu ddwaliro lye bayita Alina Medical Hospital erisangibwa mu Minneapolis bali mu ggwanga erya America okusobola okufuna obujjanjabi muganda wange obusingawo byonna byakulya byakunywa bya biki General Museveni yasasula kubanga atoola ku nsulu itakalira